ku lunaku ng'oli musanyufu ng'owuliriza kalisoliso w'emizannyo wano ku Kyabasa nja kukyusibwa MTN. Tukera kumazaku tabula kalisoliso wo wanana wenyini ku Kyabasa yo akikawenja wuyo na mulengera akihabe muchibi n'abasunsula awiki diamantele emso wanena PCDN bagala bwe tukukalisoliso y'emizannyo buli kumachonjulira ala bwe eyo kalisoliso ulira kawajava kupima tajikwatako wabagala PCDN mperezo obutundu wabakati walitwala okuyiwa mwana ajabe mukibira ky'ebinyanyanyanyi tutabule mwana kalisoliso ndabate wiki jata kalisa. Okay, masama nabanyamwe nabawuza Kyabasa Farmer Radio bugana tuwebazanyo. It's a Friday. Yeah, love yourself. Okay, this is kukwereza sente na ino okikikakiza no sizwa ntwe wabiri munya. Osobola kwereza these school fees ngokosa ba center agent tojja ku mapeera. Toga ba center agent bali eyo na bawereze batekemu. Obasecho funa center mobile app giteka ku simu yo. Yangu y'ebintu obisasula Center mobile app na yo chikola. Chikola. Yoteka center mobile app ku simu yo no wobera wonna ne boba kumbaga no ziwereza sia nezigenda ku account kugamba nti no munange funa kiyaye wo gwodalya naye muduiro naye nga kola duiro manyi wadi abuzo okudalya kitambula tukuta kutambula otambula we yakala kudalya omanyi tori kinyuma wakanga otambula kilomita 2 ngodalya oyiba odalya budalya era gwe kutandika okutambula ndalya budalya okukakana ngoli matuka abatakisawe bunamwaya ku katale musimba bubi musimbe mu bulikonda obuli ku luguudo obusimbibwa mu motoka babuteekawo kigamba wa takisi naye jamu ali awo waggulu ava kumwe kutikira mu kkubo ku katale bakutikula abe bunamwaya mbagaliza weekend ennungi naye abatakisi waliwo obulikonda obuli ku kkubo babukola mu parking omu tumidde nnyo road mayor oli otya road mayor wange road mayor Elias Lukwago. Yes. Bano balongo bano bazadde. Genda kusomera abalongo. Soma. Watadde akayimba kafe. Mbatadeyo. Sena Jenny baga yatunde mbawe bwayise bazadde abalongo. Waswa magere ne mikuna mukwano gwenyo tajja mwogero lw'obuto obungi. Nabo bazadde abalongo. Bolongo ne Sauda ndejje muzanta bazadde abalongo. Kizito ebusega mutunzi w'emiti ne mukyala we bazadde abalongo. Kati ono yasinga. Senkasi Robert ne Nanyonga Susan bazadde abalongo. Bano ba mulundi gwa kubiri. Badda kube bazaala abasatu emirundi ebiri. Be bana 12 mu nzaala 3. Oyo obviously narongo ku magezi bera mbikosi by'abantu abazaala abalongo bano gwo balese ate kati woline bakawenja bazaala omu bati baba bazaala bana oline badiyana abatazaala nako yena bat abalongo beyongerayo Happy birthday Stephen Good Jigambo Bisenyomo owezeze myaka 67 abana Bisenyomo Julius Mubiru nakawojwa Juliet ababere bweru Sandra nakagane ne kandi abe Germany abazukuru abali Germany nakayichi mali wa mneba staff wa Uga Truck na Jim ya Powerflex emengo baganchi no happy birthday Avuvya Ne Esther Vuvya, happy wedding anniversary. Now Vuvya Gambia, what Esther, listen to this beautiful one from Vuvya. I think it's very beautiful how two complete strangers can be brought together by the essence of love. For the sweetest of anniversaries are the result of enduring life's most difficult situations. Happy anniversary, love, Esther Vuvya from Vuvya Brian. In fact, you need Vuvya can take a muluzungu. Vuvya ba walugavi. Vuvya. How are you going to say you sambumpi? Vuvya. Roni Vubya. Sarongo segu ya Johnny Mutini, Munange Kaboa, Tim Kabalaze, Tumidenyo, Atata Rubega Lawrence, Yun Rambale, Cabrin, ne Calvin, Nemon, back to Midenyo, Eric Patrick, Integer, Wama, Mama Chengera, ne Mama Maureen, Esther, ne Jaden, back to Midenyo, Shamira Nanteza,
Basa Gombese akutumide nnyo Sebufu Muhammad Mama Aida akutumide nnyo belated birthday greetings again wa Mariam Nakamanya Mama Chengera akutumide nnyo Mariam happy birthday Posse Mutumba Ashirati ne Queen ne Framben Konjo akutumide nnyo belated birthday greetings again Asaba Rebecca Dominic Bitakaramire ne Allen Wanyana akutumide nnyo George Mugerwa DFCU Bank George Kawemba says happy birthday Peter Sempi Mam Giz Chankwanzi bakutumide nnyo Joseph Giz Chankwanzi obajewe ne ori Chankwanzi kali Joseph Rene Senyongo bakutumide nnyo now call Wycliffe Luyombya Chitufu Chichi osomani alfa katujira tuleta soko gene maso okay abanangelero birthday greetings azigenda eri Munakalungu Edi Lumala ono siyo musayi wa Diani ono Edi Lumala ono banange munango gambo naye musayi wa Diani takuwa ko simu ya time na mumala chali wango abaachayogera tutu ndebako lenga happy birthday greetings Edi Lumala okuva Elishamike amazali wa Amalunje noba ko bugende wa mubiru Joseph Walienkoni happy birthday raga and happy birthday to me Nkari Munange, may you live 2001 candles. Happy birthday call Wycliffe Luyombya from your dad, mom, sisters, uncles and aunties. Abakutumidenyo, Eranga Biden yakutumidenyo, Boris Johnson yakutumidenyo, Zelensky yakutumidenyo, call Wycliffe Luyombya. Bakutumidenyo, call Wycliffe Luyombya. Happy birthday, happy birthday. Mkabeza situation negama ntino sirimu jari twagamba sirimu tumusamba ave mu Uganda agende yagalo tumira mwamba mwita Mawanda Alex Andrew yakubuli yache Mawanda Alexandro lyotya agamba chima Mawanda agamba genda kubuli ya Mawanda kansa naye mwegendereze ate COVID-19 genda bakugeme to inacho ofira bakugema twongera kwegayira ne sigirinya nisibanya baba abakola ki muti katinze webafwe bwane mututere mupiwa fifa bika wimpi nabe machini nafe tumugire ku abana abalala abali bakora kimubati bebyo kale ngo baba bana ngonga bosabira abaye kule nabano wetuba tubasabira nyongera okwegayira okugamba omuntu ali kutaka lya kabakesemba bule muntu wagaza kirijja kudda ne bwe mukali mujja kudda owude government bwegenda yagala okugula emmotoka zabala zani simanyi bilioni 8 zabani bala DC ya bubona nena fe twagamba batugatukekkereze era kukekereze ngo mugati tulye muwogo sabuni ya muwogo jali tukozama mapapali kandabe moroka bazireke bakose bodo obugali ne waliyo chakali nagulu wali nyuma ato mwami yanyumiza kati ngo bombuza itakali nagulu nzenziramu kakati etaka walifuna otya etaka kagamba nalifuna naye nga byalimu ebizibu bingi ateli ebizibu n'olifuna gabantu bonga wasasula nza kwamba n'ebintu nenga ly'ettaka lyali zibu wasaba yika meka nasaba yika nabampa 2 ate nga nasasula se wasasula meka nenga byali zibu wasasula sente byali zibu mbakambi byali zibu wamubuuza waliwo yakuwagwa wasente mwefena tuli mu Uganda namwe mumanyi Uganda bweri muleme kumbuuza wangi wani gwe wawa byali bizibu okay omwana una agambye nze musambi wa kapira naye siri mwavu era bwe nva ku Vipers temuga nti nvudde olwa sente kubanga dokita ye mwagala nnyo n'abawagizi bagala yes Manzoki avuddeyo I play football but I'm not poor I'm a very rich person so when I leave Vipers don't say I've left for money I'm so loyal to the doctor and the fans kati alazeewa ati kati isigaze emyezi 2 ku ndagaano siza Manzoki tibana bajiri niyo wasimuka mukubibwa waliwo timu zimuli bubi zabaze Tanzania bazawa omusiguze omumanyi nga yategedde omusiguze nga yategedde temwogera bulungi temuli mu lusirika ate kawembera unaleta zi iPhone na omwana gosinga lero omusiguze kyakola Manzoki munakiwulira Stanbic naye oba mugezi togenda sigala wobadde oyo Stanbic Uganda Cup munange atwategedde dati mwezigenda okuzanya semi final Vipers ejja kuzanya Mara State kitegeza waliwo omukisa ogulaba final ey'omwaka ogwedde kubanga Bull ejja kuzanya Boma singa Bull eyitawo ne Vipers neyitawo tujja kuba tuvuna final ey'omwaka ogwedde Vipers ngekuba Bull goal 8-M okay onaku olwaleero mu Uganda Premier League Gaddafi egenda kuzanya Toro and the big one the West Nile Derby egenda kuzanya Ondu Paraka egenda kuzanya timu ya Arua
mpola Gaddafi agenda kwogera toro okoma bukomi kuyogera lwaki toyogera ati tore gendo tugenda kubateera kya mwakirira dda okukirira tukirira bali mu relegation baddayo bobo kitegeeza tosobola motera kya banayo ndupola kegenda kuzanya Lwahil banange paalo kwazirabye eyo kanjogere paalo olwali tulina kye tuyita shakedown tuyita ki shakedown Gwalera shakedown namataba wetuli nyongera kubiriza safety mbegayiridde buli lolaba Land Rover ya green eriko 000 kastojiraba Land Rover Uganda Club ye official open route opener bweyitawo kitegeeza ndi emotoka kati zeziddako Land Rover ya green pickup eriko kigambo 000 kastora Land Rover ngeze vaawo kakati eya bulu eya neve bulu yataddeko obutala maaso wali bona butiti bangambye bwamaze milioni namba kakati nakana akagira waliwo akakaya kati waliwo n'ebigundi wane ebiwawaabiki kakati eyo eyange yeggalawo zonna bwe ziyita eyange eyabulu nejja kati bwe mugiraba awo nga mumanya nti ziweddeyo bade tubagaliza ebirungi Shelf Power of Africa Uganda Rale tutandise leero tuli namataba twekuume tubere safe nga bwe tusobola tudde bali nga bwe tusobola enkeera tugende Kasaku tujja kugenda mu majani yonna tudduke tugenda mu bikajjo yonna tubereyo naye tuwe distance tukuume tulabe nga Rale eno nungi nnyo champion wange Sebuguzi nkwagaliza mikisa munangasa brick nkwagaliza mikisa sikankane nkwagaliza mikisa njagala obusajja bwaleese obumotoka buno R5 obumotoka butono bumotoka budduka zezo za sikuda simanya sikuda budduka era tunakubusalira magezi aina waliwo yaleta akamotoka Sebuko tekagira sekabuzo yenaanuuka yegireti senagala abafumbo bwe bagenda okuvuga waliwo yazambia owaye munaye twafiiriddwa bumaali gita mukyere kitalo nnyo ekya bumaali gita mukyere ono abadde mufumbi wa mukyere mu Greater Luweero nga bulwobera n'omukolo bumaali mukyere gwolina okuyita yafudde banaye bemmotoka yamutomera juzi kibi nnyo aziikibwa olwaleero essaawa 10 ekakakala Nongo abadde mufumbi wa mukyere mu Greater Luweero okwetekereza amasaza kabiri abasaza singo balangirira omutendesi omujja Simon Ndungo kwayambako ate ng'enteekateeka empira gy'ebika gy'Abaganda zigenda maaso Obwakabaka buyise baminisita saabisomye ejjo nabisomye edda nga babimpadde leero bongizo nkoze eki byajjo senga shakufuta lete ebirala arosfo munange je ngomufaliso gwe ate kakati n'omwana waffe gwe tuvujirira mu mmotoka z'empaka tumusendinga off wali akulembedde n'ekimeza omutegedde oyo omwana gwe tuvujira tomanya abarosfo Akosiano omanyi oyinga nnungi aidese tumina fitslip kumina ne orthopedic banafa barose form atugama cha munango mchala magi mukubire ko noti mzamu noti 3 anamo mwana wagala umfalisi mawanda Alex mawanda ongabyo kungamba ku mawanda ate mawanda mawanda kube simu eno ndeto mfaliso noti mzamu noti 3 anamo mnana abiri munyankaga mnana rose form abamalali masomero hotel mwena mujetu bakolako anamo mwena betaga factory price tujikwa na Fritza River rose form ensi ebiro yarero mwabagala engege yaffe yalero njagala njikubulire engege yalero yesinga okuwoma engege yalero genda bugenzi ku maduuka gafaga yalero gotadde mu kibuga kyonna mu Uganda yonna engege tujijjayo ne tugireeta ne tugisalasa ne tugirongosa ne tujijja mu ki ennuni ne tujijja mu ki ekiviri ne tyoka tukuwa engege nga yonna eteredde bulungi nnyo n'oli engege ofumba bufumbi buli wojijji waffe yalero obuyonjo bwe tulina tebuliyo obwamu time gwe tumanyi gwe genda amaduuka gaffe gali open 24/7 esimu eri noti 7 mukaaga yalero mama jiriyo yogera oluzungu ng'olwayisa taligola engege ebeera n'ennuuni engege ebeera n'ennuuni tebeera nayo tezza bwenkulu ng'onoolemera mu bwavu gwe kanya kukyusa baana mu masomero anti eno gy'obadde walekayo ebbanja kakati ate naawapya baasa ayogera bulungi era munaye mubonga n'okubonga kakati eno omugjeeyo omuzizze eno otandika fresh oli oleseeyo amabanja gwe kanya kukola ekyo nange munange omukyala awuliriza munange beeraawo nga gwe buli musajja alina kyakugamba olabira ddala omuyaaye omulimba toye olabira ddala nga buli omu alina kyakugamba akulimba bulimba banayi masjid dini yatusaalije tusaalire olwaleero
masjid ni ano Kabowa tumale omuzikiti ogwo tugumale tugukutule mujja tusale buli alina sente azirete basiramu mmwe mujje tukole kino ekintu kulwalira tukimale tugende ate tukwate ku mulala tuno omuzikiti gwe tuno kwate kati waliwo ne church je tulina okuzimba ekitandwa nja kuba buli abingi nnyo bayise nnyo nayo era na Bossa ne Zubairi family bali ku Batfall theater weekend eno na zino mpaka gwe jangola beba na Bossa bebatula ne Zubairi family ani asinga okuzanya sana ndagabiri sana ndagabiri jangola byo kike nkuwagabuwa fuba nyobere ne mukwano gwo we yabiza no bulire ebyama byo ojja kwabika omutima bw'otabana goyogera naye kwene embeera ene embeera wetuuse utiko kwa kuno Haji muganda ngaji yoli na msera gize jolinsi je ni ntula unompe dakika za 2 ne yabya nintegerya n'intamba ate munange kirifani waliwo omusajja yali awo ayina ekizibu ayita munamo bulire kati bwe batuuka ne banyumya ate yakimubulira naanga naye wampisa ombulire namuga nti kiganidde wano kibadde kijja kyagaana okuvaayo naga nti njagala kikugamba naye kiganidde wano sikitegeera kiganye okufuluma funayo omuntu gwoyalya naye mwana gwe bwe bakuwa tuition oba fees n'oziri oba olya future yo kati lyango manyi nti ojja kubona paka lwolifa lwakulya fees webale nnyo nedwanya abakyala bagaba abaana nga bakulu bwoba wasirikira ddala leka kutabula nsi mwezaala kaana wabaliga sirika ojjaddeyo sirika nedwanya abasajja abatava mu DNA mujja kugwa eddalu baba musajja kutambula ng'awoza babulongoza kyova olaba abasiraamu ffe tetudde bya postmortem ekyaza omugenzi ase omugenzi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wange si wange aizulu ase omugenzi butava mu DNA naye kutambula ebyo babulongoze yala okay bana Kajol Gelset computer bojiraba nagamba tekuyamba iyo computer ekolera mu America wano tekuyamba disconnect bachalibo bulungi mwana bakiyaye wano na $2 awuseta obweyogere mwana we yajisikira kati gwegireta wano zisira shida bapopisira bwe mbayitera sina bwe makonako gweleta bwezi kindwano kukone ezizo gwe mwana muyayi wangadde abereki abere ize atokogere batubeno kufuga bumotoka Miami olwalero mwana Miami mwana Hamilton mwana yatandise naye mwana kamotoka kabinyo kavako nnyo kamavako nyo kale mwana ku Saturday wano mulija Uganda mwana Express egenda kuzanya Bull mwana KCC egenda kuzanya Busoga United atenga Boxer Giants egenda kuzanya Bull Villa Vipers is the big one agugena kubera wali ku Njoro Technical Center nakatongo tuzanya gwa kinge kikopo twakimala yakite batuwabu iwa Viper ne bagamba mwana Viper mukulike ne kintu kyamwe cyo obobonero kale vile mwana muizo bawa God of Honor mwana atwama wakale tuwe vile twale sigala tumoye sigalayo naye mwana muli akafe javazi yafe mwana nayo mupira mulinga abali akakoma mwana bigano olumu mulinga abali ekikolo ebintu bya vila namwe bimanyi birimu wano ono bundi ono gundi ono gundi nawo muziga mwana nawe ono gundi ono muli akafe javazi mwana mulinga abali emiwogo mwana you are egena kuzanya timu ya Bright Stars atenga wetukena kwali mpira gwa bana abawala timu nana confirmed mama bamuise ku timu era yomu kwabo betugenda okwesigamake nnyo senga tunaba babantu mama narukenge bamuise yomu banga to mugamba bawe twagana okutuzaala twaganira ddala South Sudan Rwanda Ethiopia Burundi Djibouti gegamu kwa Kenya tejja kujolwa ensonga nti bakyalina entalo z'ebyobufuzi awali atenga ne mukuba timu 16 timu ya Kenya twali tugenda kujiza nnyo okugenda wani Morocco Maukoni kati bali abalwanagana ne Federation eriko ne bawandikira FIFA ne bagamba afe tukyalina ebizibu tetusobola kujja kyokanga abawala bali mu nkambi kati FIFA yo yali ekyawuliziganya na bano be bagoba netwala ekyo ne balangira Uganda nti eyiseewo kati na wano tebagenda kujja tenga ba defending champions ate wali mukuba timu 16 zikakasidwa azizigana okwetaba mu East and Central Netball Championship aba defending
champions abaniki bagenda okulembera team Uganda KCCA, UPDF ne Prisons abagenda okutuchikirira. Olwalero mu Italian Serie A, Italy tugenda kulaba team ya Inter ngezanya Empoli, Gino wegenda kuzanya Juve atenga ku Saturday. Banda yesubiri tuli abantu bwe nabagoberera ligi ya Bungereza manyika bono kali kamukamu. Newcastle abantu babesize mu kubeku Man City eyo. Atija ku atengere ligi yakava mu Champions League. Egenda kujja iri yebe. Okay, sigera kubera 10 mu Chelsea ja kuzanya Wolves atenga ku mu kitundu Brighton ja kuzanya Man United. Let kick off ya Saturday Liverpool egenda kuzanya Spurs guli ku Anfield agwa sawa 3 ne dakika 45 atenga Arsenal amugenda kuchalira Leeds ogwame gwa Sunday sawa 10. Leicester City ezanye team ya Everton oro ku 12 kitundu ku Sunday. Newcastle ensiyo negenda kubange bawagira abagizi ba Newcastle manyi basatu Abe Mchibi omchala Esther Wamala ne Aji Muso wa Masaka Seki manyi basatu nyabo tuina forum munene wano St James Park munteke banji nyo ate mukaji oli bama tukumanyi mwana totwagala mwana ngamba konera tatoina byo tukonera mwana gwe oyagala abazale wa last abo bazole yanze tuzala wagwe mwana ate pisi gwe mwana otuzala wanaiwa twakwewerera ate munakola no we onokiraba mwagala kulwana bakikukuba tukimanyi batukimanyi ja kukukene nukaso chokoja kupoa nenda ku Europa League final tufunye timu bili timu ya Rangers egena kuzanya timu ya Frankfurt egwanga area Germany Frankfurt buyakubye West Ham lwaki basanyuse nnyo after 42 years bade tebagenda ko ku final ya Bulaya kati bo bayisi bakubye West Ham eno ne bayitawo Bulaya ya kuchikuku Europa ku Bulaya ba Champions League oba Europa Frankfurt chola bya abantu bayingira mu kisawe nga bagwerayo shago gwali mulimu gwanga manager wa West Ham bamubye red card bamu ade red card okuyingira kisawe era ne mulamu obwa bulijjo ka staff na win siva mu kisawe nange soko kulaba ngoli mu kisawe oli yanga nti Diani yoyo gwe mukola naye ku CBS yo kuzi kawenja nakolanga nawe nga tomanyi sikumanyi sikola wakolanga kuno kulino nibo bako kiro kati nze ngamba ba Diani yafaanana tebangamba wuli ngoli mu kisawe omupira guwede oli mu kwekubya bifana ojiro konze yoyo na yeyoyo kama ngatonda aba no ajitabadagalo gendo esitano banange esitano bela kubibye Sunday sawa zibera 2 atenge nakwe za bulijjo sawa emu enera chikama 15 Monday paka olwokuna Airtel the smartphone network atika mu nsimbi CBS FM BBS Refiner ne banafa bakunta productions. Okay njagala kujuzana kama ntino toera bila na bossa ne Zubairi family ku Back Valley Theater Formula 1 tuli Miami je tuli go for watch ate tugende mu Palo Africa Rally one so katwa isebulungi ku lugudo nga tugenda traffic eri heavy atenga na police nabo bangi n'abasirikale bangi bajja kukwata bakujeko permit bakuzize bali maroka bajiwaldo batwale ku police nolo songa tuvuge empola bwe tutuka mu route je tulaze batugambye ku parking out batu parkinga tuleke motoka ze talefe tudukire bali motoka bino bye tuzirinda nojja noteka yo gireke abagalo zikwata obu video tokwata ninja ku muti ku muyembe wako oyinza okuviramu awo n'otuuka n'ova mu nsinga tolabye ku Bible gundi eno sawa ya kwize omanya abantu mwegendereze nnyo Allah yinza okuyikira tutera basawo ya kwinya we bakolawo bwe tugenda omanyi abantu abamu beeyogeza nnyo naddala ba broker kati abasajja atunde emmotoka Costa bagenda mu bank omugagga n'atera okusasula kati omugagga abajjeyo sente abuuza ono nanyini mmotoka nti naye emmotoka enenkolera sente ko broker emmotoka kyenkana mpya buli kirimu kipya omusajja yateekamu ekyupa kipya ati nnaku ezo yagikuba ekigo neggwawo MTN CBS FM